ogenda kawani oyo wenyini ani seven watogenda mwansi kuwa byange o protecting the gain y'omutwe kitegeera mzee abeewo buli muntu yenna twagala kwebaza naye abavubuka twagala basaba kalulu ate tukabasabe mu mirembe ni mama ageme ku muti nendo kwebaza ingini ya magogo olw'okwebikira omukairo ono namugwe ekyokwebwika abaira asula mpewa inga abaana tuliwo tumweyanza ino yebale atatolanga okwayongere ekisigale ekyaife ku mukakalulu amina banayo obwavu bubi aho kulumya abantu obwavu kulumya obwavu ne bakuvoola ekisinga okuluma nti abantu be balumiza obwavu ne babavoola ekisembayo babalumya obwavu mu nsawo ne babalumya n'obwavu mu mutwe. omwana wange yamusaddaase oba sekyo yamufuddeko ng'amwoteza bino bipetroli nange yali anzitidde wano ku lw'omukaaga last week afuka amazzi agookya mu bbaafu nakusaanikira ne bed cover mbw akwoteza mbw'omala kusukutuuyana n'otonnya wenna okuvaamu mbw'oba owonye olulimi nkebedde bibulimi munda galuliibe baana olowooza tekyamuse omukuteebereza simanyi kubaaliko olukindo lugendo nalujja bwe luti eno yonna muno mwonna mulaga nti temuli kintu kyonna bamusaze paka eno mu bukazi muno eno mu matu webati yonna basazeeyo bannange namwalima embuuzi amanya Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinza biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Oli ku The Focus Show nga bulijjo mbeerawo ne bankwankuwa updates ez'enjawulo wano ne wali. Amawulire agaleero ge tulina mulimu Jjajja Brian White. Obako Jjajja alina amannya ag'oluzungu abakola Jjajja Brian White. Finally bulijjo mwebuuza omusajja ajja wa ssente yava Italy n'ava Cambodia n'ava awa bwe bituukidde olwaleero nga Jjajja Brian White z'ensonga eziri mu ddiiro. Bebe Kulu yabaddeko embaala eyo n'Alien Skin n'Alien Skin ndowooza yabaddeyo ne Gravity yabaddeyo ngenda kubamba waku updates ezimu ezabaddeyo. Then Mukunja Atasera finally yateereddwa ku kakalu ka poliisi takyali munda at least lwa liri puzzle tetumanyi oba liri puzzle awangudde oba Mukunja yawangudde kuba ennaku zaali ziyiseeko kati nga twebuuza liri puzzle yali agambye mu nnaku mmeka essaawa 2 mu mmeka atandika okwekola ekigenyi. Anyway, nga bulijjo tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash nga gwenna alina obuzibu bw'amannyo gaguba ganyenyera wosenye buno bireeta omusaayi ova ekisu ekibi mu kamwa. Nana Herbal Mouthwash yajja okukuyamba mu mbeera eyo terere ddala bulungi nnyo yakasibwa National Drug Authority ng'era asangibwa mu supermarkets, clinics, drug shops ez'enjawulo ku bbeeyi ensamusamu. Gwali emidala w'amayanja naawe kennyini Nana ajja bwe batunda ebintu by'Abannayuganda ojja kuba omusangawo genda obe ng'osobola okumufuna.
Haji Yasin Kiza musomi wa dua gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo n'aba nga asobola okukolerako bangi abagenzi eyo bagamba abakoledde naawe osobola okubeera omu ku abo n'obeera ng'osobola okugendayo nakolera. Otuukira onaluko olwaleero nga eyali omugagga Brian White emisango naye bannaye waliwo ebintu ebibeera bagamba nti olebuuka nange eyabbende ku musabo. Brian White Uganda emulebuuka nyange eyabbende ku musabo kubanga Brian White we yalina ssente ze ebizibu bye byava ku bawala. Jijukira nga bagenda mu palamenti bagamba Brian White yatukozesa byonna byonna ne tugamba okay abawala abavaayo nga bawa obujulizi bwabwe palamenti neyagala obiyingiramu oba nebiyingiramu. Brian White awo n'alwala n'adduka n'agenda. Bad Black yakyalirako Brian White mbu nga si mulwadde nga oxygen cylinders esibye bwesibi. Brian White n'agamba Bad Black n'agamba Brian White si mulwadde. Brian White buli wafuna ebizibu alwalamu ku guno omulundi era byabawala wabula ate ku mulundi guno baali bagamba atukwata atujjamu embuto biki. Ku mulundi guno waliwo omwana eyafudde waliwo Sire Queen eyafiiridde ewa Brian White mbu oba gaasi yamwabikidde nti oba ki ekyamukoleddeko oba yayokyeddwa naye mu ngeri emu oba endala ebintu ebikola ki tebigatta. Kati Brian White yo kasooke nkuba akatambika mwana wange njagala afuna obwenkanya. Brian White tiyasembuzi ebadde kapito yange bino byateekawo n'ekirala mbadde njagala okumanya who is the deploying officer. Military basatu nosanga wa military nga afukamirira civilian mere civilian mbwafana ensaba gendako bweru. Imagine I witnessed myself you see kibi ne police kekikutte nsaba ekituuse paka maaso. They responded. John abadde ku TV responding good era kirungi nnyo era nsiimye bagende maaso. Ne kati Brian White yazanyidde wabi kubanga kati Museveni addamu answer eno biseera byakalulu addamu answer era emigaga ajja gifuna era nkimanyi Museveni agenda kiraba era agenda mupanishinga. Muzeyi kulowooza kyesi omwana wange yamusaddaase oba sekyo yamufuddeko ng'amwoteza bino bipetroli nange yali anzitidde wano ku Lwomukaaga last week afuka amazzi agookya mu bbaafu n'akusaanikira ne bed cover mbw akwoteza mbw'omala kusukutuuyana n'otonnya wenna okuvaamu mbw'oba owonye ate gwe obulwadde yabukutuuma ate ze najja wano nga ndi mulwadde yampita nzije ndaba omwana wange ambuulira ebimuluma naye ng'omwana tiyajja nti mulwadde badde bapepeya naye mu mmotoka abadde bepeya n'omwana wange mu mmotoka n'obawulya bagenze mu kasino sime bagenze ewa sime bagenze ku binnyanja just like that. Brian White wamulabyeko simulabangako kuba kati nali luli mu General Military Hospital Bombo on surgery nga banongoosa mukono guno ne mugamba nsindikira omwana wange angendere kanzijanjabe nangamba tajja kusobola kakuwereza emitwalo 15 opangisa omuntu agenda okukola kyokujjanjaba naye ono omwana akyamujjanjaba okumala weeks munda simanyi kubaliko olukindo luvendo nalujja bwe luti eno yonna muno mwonna mulaga nti temuli kintu kyonna bamusaze paka eno mu bukazi muno nano mu matu webati yonna basazeeyo bannange namwali bimbuuziza amanya gange nze nalongo nakazira jiina ne poliisi enyambye yo ku luno njagadde olaba bajjewo bakabaka babadde wano wadde tewalinyibwa yongisiimye naye saagala ekomaawo wano watutta omwana wange ennyumba omwo tosobola bw'oba omutima omunafu oyinza obutasobola kubeeramu kubanga kyetusiŋŋaanyeemu nange kennyini kinkanze mulimu essabo mulimu kyaki mulimu ebintu ebikulaga nga asinza Jesus kuba batugambye waliwo aba Jesus waliwo ab'amasabo waliwo n'abahindu simanyi abahindu nga buli kabira eddiini zonna n'enkuzi zibadde bakozesa ezimu nga zikuma tobaliwo neggulu nga batu bonna bagamba nti ono omuliro gubumbujja ekiro
omwene gufu ennimiro zifuluma waggulu w'ebiti so n'omwana mwennyini oli abaddaga onabadde Brian White butuufu we baalaze mu nnyumba ye ebyabaddeyo nga byewuunyisa kungulu olaba kikomera nolowooza nti ennyumba z'abagagga munnaye basibyeko ekikomera munda nga mulimu endiga mulimu ebibumbe bya Bikira Maria mulimu emisaalaba mulimu essabo mulimu akantu akalinga entaana akajjudde engoye enjeru kwegamba nga Brian White yeefudde Katonda. Lwaki ngambye Katonda? Anti Katonda atulira mu ddiini zonna. Abakatoliki bamusaba, abasiraamu bamusaba, abasamize bamusaba. So Brian White mu ngeri ennyangu tabadde bubeezi jjejja, abadde Katonda okusinziira ku binnyonnyolwa. Naye nga bulijjo Brian White wafuna ebizibu kava ye esooka aba mulwadde era teri yafunye wadde katambi nti Brian White ayogera ki. Teri yafunye wadde nti Brian White mulwadde ali mu mbeera ki. Wabula omulambo we guli maama w'omuwala agamba yasanze muwala we bamusazeemu olulimi ayokyeddwa nga kiraga balabika bamukozeeko enkola y'ebyawongo. Omanyi bw'ofuna ku ssente ng'enfuna ya ssente ekizibu kyatusinza okuba nakyo tulina abagagga abajja bajja buli omu alina sizoni mwajjira naye abagagga bano tebajja nti bakoze emirimu egiwa abantu ssente oba nti factory ne zibaleetera ssente kibaba nakyo baba ne ssente nga tomanyi ssente bazijjeewa ziri mu bungi ki ziyinza kuggwawo ddi wabula omugagga yajja nti Doni Nero yazze n'obuwumbi bwe obuwera n'abugaba ne tugamba omugagga nga talina mulimu gwayinza kulaga nti nkola kino okujjamu ssente. Kati awo obuzibu obwo nabwo we buli obw'okubeera nti abagagga bano babonekaabone singa kibonoomu era ne mu ŋŋenda yaabwe bagenda bugenzi. Brian White yakola Brian White Foundation. Brian White Foundation eno nejja neyeekuusa ku byobufuzi. Yatandikanga egabira abantu abanaku. Tugenda okuwulira President Museveni Sali Musale ate biki musajja alina amagye era ne bino byabadde. Omuntu eyadduka tetumanyi misango gya parliament gye gyakoma egy'abawala. N'abeera eyo mu buwaŋŋangufu nga tulowooza nti okay Brian White ne batandika okugamba akomawo ne bakuba ne zibaana amadda ga Brian White ekololo ne tubeera nga tulinda amadda g'omusajja nga amadda tegakola ki tegatuuka. Bw'amala nadda tugamba omusajja agenda kukola etya emisango nadda n'ayaka mukko n'akendeera naddayo ku low profile. Kati n'azuula kati nagukubanga jjejja biri eby'obugagga birabika byaggwawo. But kiki mbadde ngezaako kulaga nti abagagga bano buli ajja kiba kizibu nnyo okwawula omugagga ku President Museveni oba NRM either directly oba indirectly. Lwaki? Ojja kutunula omugagga si papa otunula omugagga Brian White. Waliwo omugagga omupya kati bamuyita Luzze omugagga eyasooka okubanja boda. Tugamba naye omusajja ono anaasobola atya kati yeesimbyewo e Kampala yasooka Mityana eyo naye twali twagenza okukebera obugagga. Omanyi omuntu wagamba nti nomugagga twagenza okukebera obugagga ng'obugagga bwe buli alist ono ye ayawukanamukko ku bano nalabyeko bituraka bya sinoturaka nga 5 oba 6 ng'atunda musenyu nga yasaala izitoolo. Ndowooza Saala yesekanulya omuwanvu alabayo kuba Saala we yali ajja yali just toolo ng'obugagga tetubulaba naye kati ndowooza Saala n'agamba akasente kano tukola sinoturaka ne tukolayo tutyo omusenyu alisiko kati ono osobola otegeera kyakola mbu atilisitiko kale alina omusenyu naye sebo ne sinoturaka omukaaga okuziweza omulundi ogumu kola kampani Saala izitoolo si kyangu kitegeeza naye alinako wasooka bati that aside n'alyeko n'ebyafufa ng'eringa emubaninga mipiira nga kitegeeza musajja mugezigezi. Manyi wali agamba omusajja oyo mugezigezi
bw'onoobinoonyereza ennyo ojja kuzuula nti mugezigezi asobola okuba yabakubiraawo mu betting muki bakiyita ki ndooza beti naye ng'ate ono wa level ya wagguluko match fixing nga mugenda okutandika omupiira nga ye yategedde alizaati kati nasiba opapula nga 10 kanyala omusajja asiye $5 million gundi agenda goa vile agenda koleti nga ali kushuwa ebintu ebyo byaba mafia nnyo tebikoleka oyo n'aba mafia ku level eya waggulu kubaseba okuyingira mu tiimu eyo access nga abazanyo okoleki but story wezi ze nalabyeko eza fufa osobola zinoonyako Abraham Luze ne fufa biki tetumanyi twabirabyeko but era twalabyeko ngali mu kasaati ke NRM tugamba okke omugagga plus NRM equals bufere kasito birabe ebyo nobigatta omugagga plus NRM equals bufere kasita eyo ye calculation enyangu gye nyinza okuwa mu bagagga bano betulabye nolaba sipapa plus NRM equals nolaba Don Chris plus NRM equals gwe yogerayo omugagga kasita omuteekako plus NRM equals nga weeterawo lwaki kisobola okuba kiri direct kisobola okuba kiri indirect nga wano ku NRM weewawa security nti ne bw'abanga alina ssente ze nga tazifunye mu makubo amatuufu obanga alina date gwazannye NRM it is by convenience the number plate z'emmotoka z'osanga nga tekuliiko nga kuliko President Museveni team MK the activation Haji plus kwata mwana plus NRM obiraba NRM eno sigamba nti bano bayinza okuba ba NRM basobola either okubanga bagikozesa obanga bakozesa it's two way kubanga sebo omuntu afuna n'ekifaananyi paka wa president naye ate ebyo tubimanyi nti abantu babisitejinga bagamba omusajja atwali eri ayiza ggwanga bano nga waliwo ba investor abata bazze ate kati balese ssente babeerawo abagezi abakuba paasi before you know it ng'essaati enjeru oyimiridde kati ekifaananyi ekyo security nnene nnyo ayiza n'ogiteeka ku profile ye buli amukwatako amuga beera n'omukulu we run this country ekirungi kya President Museveni wegikuwunyira amanyi okutta talemerako nnyo osobola okufera n'ofera naye wegikuwunyira President Museveni tafa naawe naye bagenda okutuuka okubuuka mu nti kano ka plus NRM ddala ka security nga bookubyeko baweze so kyekyo kyengezaako kulaga omugagga plus NRM ansa waneeno tetera kuba nungi nnyo gye ggwera eba nzibuzibu then omugagga ng'ayogera nnyo nga yeefudde YouTuber yeefudde TikTok yeefudde MC ku mikolo omanyirangawo oyo si mugagga mutuufu gwe tunula mu bagaggawo be nkusomedde olabe bo babadde boogera oba teboogera bonna nga we mbakusomedde babadde bakola ki akawulire bakaagala kitegeeza akawulire kano babeera balina kye baagala okukakasa kye bayinza okuba nga tebakifuna bulungi but anyway katuddeyo ku Jjajja Brian White taata w'omwana ono alaga naye yagendako ewa Brian White nti yamuyita nti jangu tulina bye twagala okuggyako bye twazudde naye Jjajja Brian White nga walina amannya amazungu ye si ye jjajja oli ow'okunyeenya ensaasi nti ate olubugo nti ye jjajja mbu yaddira amazzi agookya no jjajja yali agala kkalirira muntu yaddira amazzi agookya n'agayiwamu petroli n'abikka mu taata n'amugamba kati ogenda kuvaako ebibi byonna oba yali agenda kubyokya ebibi byonna bikuveeko juzi nalaba omusumba omu yateekawo epipa erimu omuliro n'agamba abantu wandiika ebibi byo kuno ojja obisule muno tubyokye
Wandiika ebizibu byo byonna. Njagala kubuuzaako ku baawandiika ebizibu ne babyokya ddala we waddayo mu katebe ekizibu wakireka mu pipa nga kisiriira kifa oba waddayo n'otula n'ekizibu kyo nga n'essaawa eno okyakirina. Awo nawo tujja kubeera nga tukola ki? Tutununawo. So okusinziira ku explanation ya taata alaga nti Brian White alabika ali agala sooka kusaddaaka ye era nti ono omuwala omugenzi si yasoose. Mujjukira kwoli omwami gwe bagamba mbu yakuba Lwomwa we bamunoonyezaako Lwomwa w'endiga oyo we bagenda eyo baaziikuula. Ebiseera bisinga abantu abatta abantu kizibu okutta omuntu omu ne bamutegeera naye ate tebakulimbanga nti olittayo omuntu omu. Tosobola kutta muntu omu olw'ensonga buli wotta omuntu oyo muntu tafanga kiyenje mbw afudde. Kisigala kikutuma nga kikusindiikiriza osobole okutuuka kunoogezaako oyinza n'okukoma ku attempted. Bagenda okujja okukebera ne basanga obuwangwa obuyitirivu bwe buba bubeeramu amaanyi agalwana gasobole okumanyisa. Gasobola okulwana nga galoosa abantu, gasobola okulwana nga gakwongera ekitima ekyo osobola okukola ensobi ensi emanye. Si bwe kiri? Gakikola bwe gatyo nti omuntu bw'atta asooka asobola omubikka, n'owokubiri n'amubikka, n'owokusatu n'owokuna ng'ababikka, ne tebakulimbanga nti omutemu alekeraawo. Era bano bafudde bagamba omuntu teyeefiira basigala bakulwanyisa nga bakozesa ekintu ekyo paka lw'okola ensobi ensi neemanya. Togamba ngenda kuttayo omunsirike bwe sijja bidda oba olimbira ddala. Omuntu teyeefiira either aloosa either akozesa ensobi either era ogenda okuwulira nti ababbi babadde babbanga batta gundi ne batta gundi bagenze ne bakwata omukazi wa mobile money badde bamusala bagenda okunoonyereza nga layini ebadde emabega. So noono omwana yafudde. Taata mu kunnyonnyola kwe alaga nti ono si yasoose. Njagala afuna obwenkanya. Brian White tiyasembuzi. Tiyasembuzi. Ebadde kapito yange. Bino byateekawo. N'ekirala mbadde njagala okumanya who is the deploying officer. Military basatu. Nosanga wa military nga afukamirira civilian. Mere civilian. Mbwafane nsaba genda ko bweru. Imagine, I witnessed myself. You see? Kibi. Ne police kekutte nsabe ekituuse paka maaso. They responded. Jona bade ku TV. Ba responding ze good. Era kirungi nnyo era nsiimye. Bagende maaso. Ne kati Brian White yazanyidde wabi. Kubanga kati Museveni addamu answer. Eno biseera byakalulwa addamu answer. Era emigaga ajje gifuna. Era nkimanyi Museveni agenda kiraba era agenda mupanishinga. Muzeeyi golowooza kyesi kyassa omwana? Omwana wange yamusaddaase. Oba sekyo yamufuddeko ng'amwoteza bino bipetroli nange yali anzitidde wano ku Lwomukaaga. Last week afuka amazzi agookya mu bbaafu n'akusaanikira ne bed cover mbw akwoteza mbw'omala kusukutuuyana n'otonnya wenna okuvaamu mbw'oba owonye. Ng'obulwadde ekyo obuba buwonye. Ate gwe obulwadde yabukutuuma ate ze najja wano nga ndi mulwadde yampita nzije ndaba omwana wange ambuulira ebimuluma naye ng'omwana tiyajja nti mulwadde. Badde bapepeya naye mu mmotoka. Abadde bepeya n'omwana wange mu mmotoka. N'obawulya bagenze mu kasino sime bagenze ewa sime bagenze ku binnyanja. Just like that. Brian White wamulabyeko? Simulabangako kuba kati nali luli mu General Military Hospital Bombo on surgery nga banongosa mukono guno. Ne mugamba nsindikira omwana wange angendere kanzi janjabe. Nangamba tajja kusobola kakueleze emitwalo 15 opangisa omuntu agenda okukola kyokujjanjaba ne ono mwana akyamujjanjaba okumala weeks 2. Simanyi kubaliko olukindo lugendo nalujja bwe luti eno yonna muno mwonna mulaga nti tamuli kintu kyonna bamusaze paka eno mu bukazi eno mu matu we bati yonna basazeeyo bannange namwali bimbuuza amanya gange ze nalongo nakazira jira
Ne police enyambye yo kuluno njagadde olaba bajjewo bakabaka babadde wano wadde tuwalinyibwa yongisiimye naye sagala ekomaawo nozowulidde wabaddewo bakabaka mbonga n'abasirikale bajjamu engatto ate baŋŋamba bajjejja tebamanyi emundu temanyi bajjejja mbwe esasi we livuga ne bajjejja badduka siwe bagamba kati bano abamilitale abadde bakuuma Brian White jjejja abadde talaba nti balina emundu nanti jjejja ye talingizaako tekuba bagambye bamilitale babeera bakutte ekintu nga ddala ne jjejja akitya kabe musezi nti omusezi apaapala awo kasitogikookinga nokaka omusezi ng'ekitambo kibula wobanga oyagala okuvumula bano bajjejja kagala ye bavumula naye olaba ono jjejja owa petulooli alabika ne kagala tazikola ki kale tulinze tulabe gye binaggwera kuba ebyalo lite twamanya ebyaggwa naye ng'ekituufu kiri nti omwana yafudde ekirino ng'ekirimu omuntu okufa kitandika mpola naye omusajja akugambye who's the deploying officer kitegeeza n'omusajja si mutono naye boy Brian White bantu bano bemulaba n'essente zitategeerekeka oluusi mubalaba nga bagabana amasente bakola ki naye nga waliwo ebintu bye baliko bye bali okuliikiriza kanya kulaba omuntu akwaba ssente naye nga ssente tezivaamu wadde omukisa wadde 10 mwaziko wadde bw'ozirya okitegeera oluusi wabeerawo ebintu bye baliikiriza nga gwe tokola ki tobimanyi ekizibu ky'obugagga buno we buti butandika okusaba enkoko bumalira ku muntu ogega twagalayo nga 8 anyway poliisi ejja genda maaso okunoonyereza just basire Queen kati waliwo abaali beegomba bannaye ono yafunye Brian White alina omugagga kati bonna bagamba nange yankwananga nawona katonda wange webale okundeetera iso omwavu ate omwavu ali bali kwokya ddi waliwo abagamba zokumala emyaka 10 mu bwavu mbeera mu wiiki emu kati londawo wawoobeera but ebeere caution ku bagagga bano bemulaba kugambye omugagga plus NRM omugagga owaddala tayogera abagagga abaddala gye bali tolina mamanya teboogera omugagga owaddala abeera ne bizinesi zakola nga zimanyikiddwa ng'awa omusolo n'omugagga aze ne ssente alina obusaati bwe NRM biseera ebisinga ebityo ebiggwa anyway nga tweyongerayo tuli mawulire ga kufa Bebe Cool yabadde embaale ekyo mu kubeera embaale jukira wali omwana gwe bayitanga UG top dancer kankakube omugenzi bwe yali afa nga tannafa yayimuka n'ayogera n'ayerekodinga ku TV ku simu ye n'agamba omuvubuka gwe bayita Babu yankuba era wuliriza mwe ne munyiikira aliyeni olw'okuba yali akozesaani Babu kaakati kikino omwana oyo yava mu ghetto nga mmwe abageto omwana oyo gwe mwagala okuzikiriza yava mu ghetto nga mmwe abaki bwe muba n'engeri yonna edisipulini nga toyonoona bulamu bwa muntu ate amaze gwolabira ddala nti agenda kuyambako abalala omwana gwe mwagala disipulini nga yava mu ghetto nga mmwe abageto awo ng'agezaako kutegeeza nti abantu abaagala obonereza alien skin bakola nsobi kuba yava mu ghetto nga bo ne twebuuza topu dansa eyafa yali avudde mu ggulu oba yali avudde mu bikomera okusinziira ku nnyinnyonnyola ye topu dansa naye yali mwana wa ghetto era naye yali alina ekitone kye kyayagala okuyisaawo mu kuzina
bwato kuba yali azinanga anyola ensingo n'olubuto naye yali mwana wa ghetto. Anyway, katudde ku musango bulijjo twebuuza omusango guno gwabbwa gutya kye kigenda mu maaso. Waliwo abaakwatibwa nategeerako komanda Mudogo ndowooza bamukwata oba waliwo awo mulala mwerabidde oli Babu ndowooza n'adduka n'agenda e Rwanda baali Rwanda kuba Babu yali mu kyotala oba n'agenda e Pakistan oba wa naye kunyinyonyola Bebe Cool alaga nti omusango guno bw'oba osoma bulungi n'omutegeera statement ye alien bulijjo mwebuuza yaguvaamu atya baba bagulekera Babu kimulye okitegeera Babu kikole ki kimulye kwa police tesobola kuteekawo omusango negamba fayiro tugiresaawo kati Babu ke yadduka oba ke yabulamu fayiro en'okuba bwe bagisibako naye omwana we yali afa yayogera bangi era ng'agamba waliwo ne supervisor w'ekikolwa ekyo. Ebiseera bisinga naawe supervisor you might not take part but wokomandinga ekintu kibeewo you equally be responsible and answerable for the acts. But anyway, that aside, abantu b'Embale bo balabika bakyanyigidde ddala alien scheme era obadde owulira nga bawakana bagamba okitegeera nabalaga nti birabika tebinnaggwa but kyekyo era nyini nga Beba akyali eyo yakozeyo ataako obuzira kano kabadde katusse waliwo omuvubuka kankakube Hamlet okola mulimu gwa kachapatika naye ng'otambulira ku boda buuza ku gravity akukoleko ogenda kawani oyo wenyini watogenda mwansi kuwa byange oprotectinze gaini y'omutwe buli muntu yenna twagala kwebaza naye abavubuka twagala kubasaba kalulu ate tukabasabe mu mirembe. Aya boy Bebe Cool yagambye omwana okola mulimu gwa kakachapati naye nga mu bucket mulimu sombosa. That aside sombosa ndo zagikola mu chapati bakola kachapati bakazinga bakateka mukawo nikafoka sombosa. Ekyo si kye kikulu. Ekikulu wanonze we nina obuzibu n'okuwagira NRM oba ne mechanism gye bakozesa okulaga nti NRM erina kyekoledde abantu okutta omuyimbi omuwadde miliyoni katugambe 10 okitegeera ogenze ku muwagizi g'oyagalako akalulu omusimbudde t-shirt kati ono omwana Bebe Cool agambe kola buuza ku gravity akukoleko mu butuufu buli muntu yabadde asuubira nti omwana bagenda mukolako okolako okutegerekeka nti okola mulimu gwa kachapati kale katukuweeyo soko tunyonyole business ye erieta like omwongerere mu ekyo kyakola okitegeera nti oba omwongere oba kale oba emitwalo 5 tambuliraawe emitwalo 5 ogenda ogula eŋŋano okole bwoti oba kale katukolere kawunti ey'omulembe like improving omulimu gwe wadde kale abadde mutembeeyi kali mu butembeeyi bw'ebyokulya bino omuntu okugamba nti nno buuza oli akukoleko ng'akubuuza ye Bebe Cool kino kifaananako ekyabasaalirwa ekiraga ng'alina obusente bwawo omwana naye ng'ate obusente bwamuwa okusinziira mugundi bwe yabadde abuweera tetumanyi oba yabadde agula mwana oba yabadde agula musango ng'olaba sente ezifubutuka honorable the money is not honorable at all oba ontegeera nti w'osanga Zanero n'akwokyayo ekitwalo oyo Zanero naye w'osanga honorable n'ajjayo 5 netta gumu kitundu olabira ddala nga
Chokola omwana yabadde aganye no zikwata. Ngalaba busente buswazi nnyo tebugula na soda munene. Paka onda bwe yamukuta omukono. Nabo musonseka. The same happens here. Bebe kulu abuza omwana. Buli muntu abagamba bannaye bebe akoze kyamufunye. Olina kyogenda ovaawo nakyo. Mwana bamuwadde element ne bamugamba oprotectinze gaini y'omutwe gwo. After 40 years omuntu kyayinza okufuna nga mufuna ensimbi empitirivu musobola kumuwa element ebe nno nga nafuula element eno eya haafu nti kati ogenda kutunda esumbuusa ezo ng'oyambadde element mu myaka 4 omwana protectize gaini y'omutwe gwe bamaze namulayiza ogenda kuwaani ogenda kulondaani kyobolaba totunda akaluluko bagenda kuwa 2,200 kano keelement we kaba kabbeeyi nnyo ka 5,000 ziwera tisimanyi bbeeyi element 2,3 naye kati onoyambala oti element nga wotunda esumbuusa ez'okutembeeya bajja nakuyita nga towulira jukira bawolina okuyita sumbuusa binyeebwa naye naye katonda ali emirimu egimu gyokola kati ate element ebyo ebisa amatu kati agenda kutembeeya atya esumbuusa ze n'element omyaye yamugambye ate tukabasabe mu mirembe aya omyaye yamugambye oprotectize gaini ndesa Hamlet okola mulimu gwa kachapatika naye ng'otambulira ku boda buuza ku gravity akukoleko ogenda kawani oyo wenyini Museveni watogenda mwanzi kuwa byange oprotectinze gaini y'omutwe okitegeera oprotectize gaini y'omutwe isa ate watolina muntu oyinza kukola ki ekitegeeza atagenda bamuzeeyi kalulu omuntu tosigaza naye kino kiyamba ggwe wanika omukono okumpagira kiyamba ggwe ngabyonna bikyali awo ng'okyewuunya ku gaini z'omutwe NRM nno byegulira abantu oba bwe baagala byebitono oba abantu baweddemu nnyo essuubi wona akatambika k'omuwagizi era ow'NRM Engineer Moses Magogo nga alina bulangiti gy'agaba n'essaati nenda okwebaza Engineer Magogo olw'okuyidukira omukairo ono namuwa ekyokwebwika abaire asula mpewayi ng'abaana tuliwo tumweyanza eno yeebale atatolanga okwayongere ekisigala ekyaife kumuwa kalulu owulidde nebaza Engineer Magogo olw'okuyamba maama namutondera aka blanketi abadde yeebiika mpewo kairo ono namuwa ekyokwebwika abaire asula mpewayi ng'abaana tuliwo tumweyanza eno yeebale atatolanga okwayongere ekisigala ekyaife kumuwa kalulu musajja mukulu banayo obwavu bubi okulumya abantu obwavu abakulumya obwavu ne bakuvoola ekisinga okuluma nti abantu be balumiza obwavu ne babavoola ekisembayo babalumya obwavu mu nsawo ne babalumya n'obwavu mu mutwe nti oli aleese bulangiti kawulangiti omujjukira bino bibulangiti ebyedda ebiringa ebyewuzi ebyo biblanketi ebyo ebiringa obugogwa naye nga oba geegi namba emu agiwadde omukadde n'amusimbulirako n'akatishaati k'NRM omusajja ono n'agamba kasita kino okituwadde
ekisigadde kwe kuwa akalulu tebereza value ya akalulu omubaka ayingira omwezi gumu nafuna miliyoni 4 ezo nga zezo musaala wogattako bino bye bafuna ebirala n'okubba kubeera ababaka bakola emirimu wediti bafuna ezo musaala bafuna ebyo bye nga batambudde balina n'okubba woba opulaningira e Uganda ng'okola budget olina oteekamuko neza ze banabba awo wetuli ti omubakawo omusindika ku musaala omusindikira zino ze bagendako trips ze beewa n'oteekamuko n'omubaka kwanasobola okubba kati yo omubaka mu mbeera eyo nakuweereza elementi nakuweereza akasaati nakuweereza kabulangiti naye ng'ebyo byonna bivudde ku nkola depriving abantu opportunity okwekolera nze ndaba nnyo ababaka waliwo abagabako ebinene nga zibbasale z'okusoma naye nze I don't need any basale because omuntu oyo agamba nti nonsomesa abaana yesi kyakola kinene nete tukusindikangako kugenda kuyamba abantu kusomesa baana twakusindika kugenda kugamba gavumenti esomesa abaana kuba abantu bano bawo omusolo ejjanjaba abantu okitegeera eteekewo environment nti omuntu wakola akasente ke kalina value kabulangiti akegulira but intentionally these people make us poor so that wajjanga azunga mbu aleeseyo bubasale nze nsomeseza abaana muno mwonna olowooze mbu akoze ekyamagero the government erina okusomesa n'okujjanjaba abantu oba eyagala oba teyagala just because babba sente then they come and tell us nti batuyambye omuntu oyo nakoze awadde abaana baffe basale basome abawadde basale naye basale azibawadde atya addidde sente zammwe zennyini zaaliddemu enguzi ekudeprivinze essomero lya gavumenti okubanga ddungi ye naakuwa basale addidde sente zandikoze eddwaliro obujjanjabi buba bulungi nga bwa butuuka ku buli muntu nakuleetera ka ambulance okitegeera but ba MP balina kubeera wali ku making sure nti government bagita skingo okukola ebintu ebiyamba abantu sibo okutuyamba era nze toyinza kunsanga nga nina MP lwe ngamba nti bannaye honorable oyo nsomeseza ku mwana nedda oba ogaba basale oba ogigabira mu ggulu oba ogigaba otya I don't give a damn all I need gendo oyisa amateeka gendo olabe government nti empa services omusolo gwange gwekola ki ezigujjaamu naye mugenda ne mubba ne mugenda ne mwesiima ne mwewa obusiimo nti mukoze nnyo nga batafuna musaala olina nja nagamba nze nasiimiddwa kusiimwa ki okusinga omusaala gwe bakuwa every end of month mbuze nasiimiddwa omanyi bw'okola osiimwa ng'abadde akolera charity ffe nga teryatusiima nti munaye nze ndi wakitiibwa we nabadde nga nkoze emyaka 2 n'ekitundu ne bansiimayo n'obukadde 5 era kyayita namuteeka okunsiima nga tukwebaza ki what changed nga gwe wooli okendeeza sente okubba sente za gavumenti zaggwawo tukusiima nti amasomero gonna gakulaakulanye because yeyo argument abantu bano abeeyita abakukunavu gye babadde baleeta nti parliament yeetaaga omuntu ow'ensa omugundiivu for all the 40 years mubaddeyo what has changed kije tulinza okutuna ntugamba bannaye bano abagundiivu senga sibo senga ebyenjigiriza bino bijja kugwa already byagwa senga si byenguudo zijja kuba mbi already mbi and nze we nakulira ng'oyinza okuba tewalaba ku nguudo ezedda enguudo zedda zaalingamu layini eno eyawula enguudo nga layini eyo ebeera fiiki kabanga kahampu akatonotono nga enkuba ne weetonnya layini tesanguka ennaku zino bakola ekkubo niliba nga liri plaini ng'olujja we basiigako langi omwezi gumu ebeevuddewo ate tebaligizaako kati ne ŋŋamba abedda abaali kale oba tebaasoma nnyo nga baasobolanga okutabula langi n'enywerako there is something ekinnumya omutwe ennaku zino kankikugambe okimanyi edda
ng'omuntu wazimba ennyumba ye ya bbulooka teberayo mbu yasisa amazzi ng'ennyumba zedda tezisika mazzi ennaku zino omuntu azimba ekizimbe kalina nekugamba mbu seminti asika amazzi edda amazzi gali tegaliyo mu ttaka kiki bakola abasomye b'omulundi guno okubeera nga bo bye bakola biba substandard edda nga bakola ennyumba nti ya 99 ng'eba ya 99 kati 99 eberamu ekituli edda nga wonywa sodo yasimula n'okwasimula nga kagasi keeko kennyini akalimu ng'era ogulawo soda n'omunywa nakwasimuza kati soda olinganywa food color kuba malayika wali watutabuliranga overdose kuba nange nakye neewonya soda omunyonyi era naye tabaamu sukaali eka twanywanga overdose chemical ginywala ali bateekawo tezi but anyway there is something which was better ku products zedda compared ku zaaleero simanyi wajoleddeko amata ge bayita nido ag'obuwunga nga amata bagayita nido amata ago nga boyi gaba mata amata g'obuwunga agaleero agaliwo obanga anywa kala there is something I stand a chance to be corrected here but there is something edda ekyabeerangawo simanyi oba nali muto nga ndaba kiba kirungi oba kati I've tested so much that I can make a choice kwedda tewalingawo nnyo choice ng'ekiriwo kyekibaawo but still wadde ekiriwo kyekyalinga kibaawo it was good then anyway byebyo after 40 years protect your head bebe kulu ye gain gyagambye omusajja nti protectinze gain ye yeyo after 40 years you can only protect your head but anyway okweyongerayo mukunja atasera baali bamukwata ku byali lipazo waneeno kibaluwa ndowooza mwakiraba mukunja yateereddwa kandi abo bamukunja nsobola omufuna wano bwe kiba kisoboka mufune yateereddwa tujja mufuna naye nga yateereddwa mukunja atasera kulikayo songa ebintu byali bitabuseemu awo twali tugambye nti mukunja ono ajja kukwatibwa era nga amukwata siriri pazo nga just the puzzle yayinza okuba nga ayisiddwamu okumukwata naye nga basobola omukwata olw'oluyimba luli lwasonga mbere but I think balayika balinaye babimaze welcome back sigenda suka wano olunaku olwaleero the focus show gyobaddeko olunaku olwaleero natwogera ku mawulire agakoze amawulire oba ebikoze amawulire kati byetuyinza okuba nga tutunulako I'm out.